Leero mumanya serebu wonkuletedde Luis Diaz ngono muzanyi wa mupiira okuva ali ku ttiimu eya Premier League Liverpool okwaniriza ku Falcao Official omukutu ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo byonna ebikwata ku baserebu bo wano mu ggwanga Uganda ate era n'abazanyi b'omupiira mu nsi yonna. Kati ate gwe anyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga za butundutundu era nga zizanyiddwa mu lulimi Oluganda, nja kukakasa nti subscribinga wano ku mukutu kuba ogwo gwe mulimu omutuufu gwe tulina okubeera nga nte tukutuusaako. Era nga kafirimu kaffe akaliko ssaawa zino bakayita First Love oba omukwano omukake nga wandibadde okanoonyaako n'olaba ki kye nkugamba. Kakati nkugambye olunaku olwaleero nkuletedde Luis Diaz era ng'ono omuzannyi wa mupiira wali mu ggwanga erya Bungereza mu kikopo ekya Premier League oba liigi eya Premier League era ng'omupiira gwe agusangira ku ttiimu eyo eya Liverpool wamu n'eggwanga erya Colombia. Era nga njagala okutegeeza nti Luis Diaz ono muzannyi mulungi nnyo ku ggwanga erya Colombia era ng'asobola okukubira nga left winger wamu n'okukola nga forward era nga omupiira gwe ogw'ensimbi nga bwe ngambye nti aguchangira mu ttiimu eya Liverpool. Tugenda kuba tulaba biki by'asobodde okuba ng'akola mu muzannyo guno ogw'omupiira na biki by'asobodde okubeera nga nte atuukako wamu n'okumanya ebyo bikwata ku famire ye mpozi n'obugagga bwe buyimiridde mwaka guno ogwa 2024. Era nga tuba tutandise naye njagala okutegeeza nti amannya ga Luis Diaz amatuufu oba amannya ge gonna ye Luis Fernando Diaz Marulanda era nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi gwali gwa January omwaka gwali gwa 1997 nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025. Luis Diaz alina emyaka giri 28 egy'obukulu. Yazaalibwa wali mu ggwanga erya Colombia era nga ttiimu gy'azanyirako omupiira ssaawa zino yeyo ttiimu eya Liverpool wamu n'okuba nga nte agucanga bulungi nnyo wali ku national team ey'eggwanga erya Colombia era nga omujozi gw'ayambala ku national team wamu ne club guli mujozi namba 7 era nga njagala okutegeeza nti ono yasayininga ne Liverpool contract ya myaka 6 era nga esuubirwa okuggwako omwaka ogwa 2027. Bwe tugenda mu maaso n'okumanya ku bikwata ku bazadde ba Luis Diaz, njagala okutegeeza nti taata we ayitibwa Luis Manuel Diaz ate nga maama we ayitibwa Selenensi Marulanda. Bwe tugenda mu maaso n'okumanya love relationship oba ayimiridde atya mu nsonga zino ez'omukwano, wenkoledde vidiyo eno mu 2025 njagala okutegeeza nti Luis Diaz si mufumbo wabula nga nte alina omukyala ali engaged naye oba kye tuyinza okugamba nti essaawa yonna nga ono gwagenda okuba nga nte akuba embaga era nga omukyala ono oba girlfriend we ayitibwa Jela Pansi. Era nga njagala okutegeeza nti bwe tweyongera mu maaso n'okumanya Luis Diaz ayimiridde atya mu nsonga ez'abaana oba alina abaana bameka, njagala okutegeeza nti Luis Diaz essaawa zino mu 2025 alina abaana bali babiri bokka era nga omukulu ayitibwa Roma ngono yamuzaala mwaka gwali gwa 2021 wamu n'ayitibwa Charlotte ngono yamuzaala mwaka gwali gwa 2024 era nga bonna yabazaala mu girlfriend we ono oba mukyala we gwasuubira okuba embaga essaawa yonna ayitibwa Jela Pansi. Era nga tweyongera mu maaso n'okumanya obuwanvu bwa Luis Diaz ayimiridde atya wamu ne kilograms zazitowa, njagala okutegeeza nti Luis Diaz muwanvu fuuti 5 n'obutundutundu 10 ate nga azitowa kilograms ziri 73. Bwe tweyongera mu maaso n'okumanya ddi olugendo lwe olw'omupiira lwe lwatandikira, njagala okutegeeza nti Luis Diaz yatandika olugendo lwe olw'omupiira ng'akyali mwana muto nnyo olw'okuba nti engeri ekiri nti omupiira gwali mu famire bw'atyo yatandika okuba ng'azannya omupiira nga akulemberwa oba ng'agayidingibwa taata we ayitibwa Luis Manuel Diaz. Engeri ekiri nti taata we yali musomesa ku katiimu ak'oku kyalo awo bw'atyo Luis Diaz we yasobola okubeera nga nte atandikira omupiira. Bw'atyo omwaka gwa 2014 Luis Diaz ng'awezezza emyaka gyali 17 bw'atyo yagenda maaso n'abeera nga yeegatta ku akademi ya ttiimu eyitibwa Atletico Junior eno nga zezimu ku ttiimu ezisingira ddala okubeera nga zikyanga omupiira mu ggwanga eryo erya Colombia era nga akademi eno gye yeegattako eyitibwa Balanikaya. Bw'atyo n'asobola okubeera nga yamalirawo ddala akabanga era n'asobola okuba nga bingi bye yayigirawo okugeza nga skills ezivuga omupiira wamu n'ebintu eby'enjawulo by'osobola okuba nga nte omumanyiiko. Era nga tweyongerayo mu maaso njagala okutegeeza nti Luis Diaz yatandika ddi omupiira gwe ogw'ensimbi. Omwaka gwali gwa 2016 bw'atyo Luis Diaz n'asobola okubeera nga nte yafuna first call ye ku ttiimu eyo gye yazanyirako nga academy ettiimu eyitibwa Balankia FC. N'asobola okubeera nga nte yazannya omupiira gwe oba first debut ye senior debut yagifuna mwaka gwali gwa 2016 mu mwezi ogwokuna bw'atyo bwe yalina emyaka gyali 19 gyokka egy'obukulu era nga bw'atyo yasobola okubeera nga nte atandika omupiira gwe ogw'ensimbi. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ddi Luis Diaz lwe yatandika okuzannya omupiira ku ggwanga erya Colombia, njagala okutegeeza nti Luis Diaz yatandika okuzannyira eggwanga erya Colombia ku mutendera ogwa under 20 era nga omwaka gwali gwa 2017 bw'atyo n'afuna omupiira gwe ogwasooka ku ttiimu eya Colombia bwe baali bali mu mpaka eza South American under 20 championship. Ate nga bwe tuba tweyongeddeyo n'okumanya ddi lwe yafuna senior international debut oba lwe yatandika okuzannya ku ttiimu enkulu eya Colombia, njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2018 bw'atyo n'asobola okuba nga yafuna debut ye ku ggwanga erya Colombia era nga bw'atyo Colombia yali ezannya n'eggwanga erya Argentina mu mwaka ogwo gwa 2018. Ate nga bwe tuba tweyongeddeyo n'okulaba ddi Luis Diaz lwe yafuna golo ye eyasookera ddala mu mujozi gwa ttiimu eya Colombia oba ku national team, njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa
2019 bw'atyo yasobola okuba nga ateeba ggoolo eyasookera ddala era nga ggoolo eno yagikubanga equalizer bw'etyo Colombia bwe yali ezannya n'eggwanga erya South Korea. Ate era nga njagala okutegeeza nti bukyanga atandika okuzannyira eggwanga erya Colombia yakagizannyira emipiira giri 98 wamu n'okusobola okuba nga ateebye ggoolo ziri 27 ko n'okuba nga yakakola assist 15 mu mujozi ogwo gw'eggwanga erya Colombia. Bwe tugenda maaso n'okulaba ezo ttiimu zazze nga azannyirako omupiira ez'enjawulo oba professional football, ogambye omupiira gwe ogw'ensimbi yagutandikira wali ku Barranquilla FC mu mwaka gwali gwa 2016 era nga wano yazannyirawo akabanga katono, yakubirawo okuva mu 2016 paka 2017 era nga ebiseera ebyo Barranquilla yali ekubira wali mu second division ey'eggwanga erya Colombia era nga akadde ke yamalawo yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 42 nasobola okubeera nga yateeba ggoolo zaali 3 era nga teyakolayo assist yonna. Omwaka gwa 2017 paka 2019 yali wali ku ttiimu eyitibwa Atletico Junior ng'eno yali ezannyira mu kibinja ekyokuntiiko mu ggwanga eryo erya Colombia era nga bw'atyo yasobola okubeera nga nte akabanga ke yamalawo yazannya emipiira gyali 16 n'ateeba ggoolo zaali 20 wamu n'okola assist zaali 20. Omwaka gwa 2019 paka 20 yali wali ku ttiimu eya FC Porto mu ggwanga erya Portugal era n'asobola okubeera nga ebbanga lye yamalawo yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 25 n'ateeba ggoolo zaali 41 wamu n'okola assist zaali 19. Omwaka gwa 20 paka olunaku olwaleero wenkoledde vidiyo eno, Luis Diaz ali ku ttiimu eya Liverpool era nga njagala okutegeeza nti omugatte yakagizannyira emipiira giri 43 yakateeba ggoolo ziri 23 wamu n'okola assist ziri 14. Bwe tweyongerayo maaso ne mwana mulenzi ono okumanya ebikopo byazze nga awangula bukyanga atandika okuzannya omupiira, njagala okutegeeza nti Luis Diaz bukyanga atandika okuzannya omupiira yakawangula ebikopo biri 13 era nga njagala okutegeeza nti ebimu ku ebyo ebikopo okuli Carabao Cup ziri 2 ne kubeerako FA Cup eri emu, Community Shield eri emu wamu n'okubeera nti essaawa yonna agenda kubanga alangirirwa nga omuwagizi owa Premier League mu ggwanga erya Bungereza mu season ya 2024-2025. Bwe tweyongera mu maaso n'okulaba ebyobugagga bya Luis Diaz biyimiridde bitya omwaka guno gwa 2025, njagala okutegeeza nti ebyobugagga bya Luis Diaz wenkoledde vidiyo eno mu 2025 nga bikubisibwamu miliyoni 5 mu nsimbi eza dola oba ky'oyinza okugamba nti $5 million nga ebyobugagga bya mwana mulenzi ono Luis Diaz era ng'ebimu ku ebyo bireetedde okubeera nga obugagga bwe bukulaakulana oba nga bweyongera okula. Kuliko contract gye yasayininga okuba nga emujja ku ttiimu eya Porto okumugatta ku ttiimu eya Liverpool ng'eyo yalimu akasente akawerera ddala akamuweebwanga sign on fee ne kubeerako n'ezo companies ez'enjawulo ezimukozesa okubeera ng'alanga brand zaazo okugeza nga company eya Adidas wamu n'ebyo ebintu eby'enjawulo. Yoyo abadde Luis Diaz wali ku ttiimu eya Liverpool, sigenda kuba nga nsukawo naye okujjako okuba nga neebaza gwe ya subscribing edda wamu nawe atuguddeko olunaku olwaleero subscribinga ku lwa firimu ez'ebina Uganda nga za butundutundu nga zizannyiddwa mu lulimi Oluganda wamu n'ebyo byonna ebiba bikwata ku baserebu bo ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Fonawo sigenda kuba nga nsukawo okujjako okuba nga nsaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira, tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.